olwaleero lwakutaano simanyi ddi ggwe alaba story eno lw'ogirabye naye mbadde nva mu jjuma okubeera nga nsaala we nziguddewo social media ntandikidde ku Facebook gye ndabye akatambi ako. Njagadde olunaku olwaleero abaana aba Stream of Life bayimba akayimba kalukusuuta ne bagamba neebaza Mukama olw'amakubo g'ogadde era ne nkwebaza Mukama olw'essaala z'otazzeemu. Abantu abamu kiyinza okubeera nga kyali kizibu nnyo okufumiitiriza ku bigambo ebyo oba ku layini ezo, naye w'olikeera ku makya ne weebaza Mukama olw'amakubo gaggadde amakulu mu kyo ggwe ng'ekintu ku ntobo y'omutima gw'obadde okyagala naye Mukama n'atakikuwa oba eryo ekkubo n'alisalako. Oba n'okeera ku makya n'ogamba nfukamidde kubeera nga neebaza Mukama Katonda olw'essaala z'oganye okubeera ng'onziramu, lw'olitegeera value ya life yo, lw'olitegeera omugaso ogwo, lw'olitandika okubeera ng'oappreciatinga Mukama Katonda kyakkoledde mu bulamu bw'ensi eno. Naye before ng'okyakukkuluma nti Mukama Katonda nakusaba kino tonnakimpa, Mukama Katonda n'olwaleero nzize nkusaba omwami tonnamumpa, Mukama Katonda n'olwaleero njagala nfune ekirabo kya Valentine, kyonna ky'osaba Mukama Katonda, lw'oligaana osooka okutuula wansi n'okukkiriza nti ekyo kye nnina Mukama Katonda kyampadde, tojja kubeera ng'oappreciatinga obulamu. Omwana oyo akatambi ako okalaba kiba kizibu nnyo obutakwatibwa nnaku n'oweebuuza obulamu ye abutambuza atya. Kyokka ggwe yeebuuza obulamu oyo abutambuza atya, olina amagulu abiri naye sooka olabe ye amagulu ge nga we gali, osooka olabe ne ruumu lwefaanana gy'abeeramu. Naye okusinza kwako akatambi tekavuddeyo ng'omwana oyo asaba buyambi, nedda. Naye ng'essizze wali okubeera nga mbasaba buyambi bwa mwana oyo, nedda. Just njagadde kabuweerako reference nti ali happy wadde nga ruumu gy'alimu gwe alaba story eno ndi sure at least like 95% sure nti ruumu yo tefaanagana bwetyo. Ndi sure nti baaga eri gy'olaba ey'akakutiya oba akakutiya tekabeeramu muceere guno gwa basmati, naye ye we bajjamu omuceere ye n'alaba ng'esobola okukola ng'ensawo. So seraba nga bino ebibereeberamu pampa ebya yero ebinenenene, naye kandabikidde nga buno obubeeramu oba basmati kali akayiro mu nsonda. Kwegamba gwe ekintu ky'otwalanga kasasiro ye ng'omuntu akirabamu value, gwe ekintu ky'otatwalanga kya mugaso ye obulamu abu appreciatinga neera abutwala nga buli valuable. Kyokka gwe alina buli kimu okukkuluma eri Mukama Katonda. Singa tuliyiga okwebaza Mukama Katonda n'okusiima ako akatono ke tulina, obulamu bujja tunyumira, otandike n'okuwulira ng'oli wa mugaso mu bulamu buno. Naye buli w'osigala ng'okukkuluma visa yange nze gye batannaddamu, nze gwe batannabagenda mu kampani, nze gwe atannababbeera ng'afuna mulimu, bukyanga nzigye ne Dubai, simanyi Qatar, wa Saudi Arabia, yonna gy'oli gw'okyali ku ofiisi osiraanye tonnaba. Sooka weebaze Mukama Katonda nti gw'osobodde olinnya ennyonyi, SMX sigirinnyangako ennyonyi, ne passport nyinza obbeera nga sigirina, nga tonnaba kubeera ng'ogamba Mukama Katonda bannange enfuufu enkubira ku boda, nze nninye boda from January to December. Jjukira waliwo atalina nadde zirinnya boda, nga n'omulimu gwe gw'olinnyirako boda ogenda ogukola buli lunaku ng'olinnya boda, ye nga tagulina, nga n'ezirinya boda tazirina. Gwe noweerabiramu ekyo Mukama Katonda kyasobodde okubeera ng'akuwa, kyokka kyasobodde okubeera ng'akuwa n'okirabanga ekyokwekwasa, kwegamba n'okirabanga punishment, n'okirabanga ekizibu. Gwe alinnya boda, enfuufu ekubira ku boda, enkuba ekubira ku boda, kati otandise okirabanga ekizibu, naye nga waliwo atambula mayiro nga 2 ogenda otuuka ku mulimu, naye anatambula mayiro nga 2 oba n'okusukkawo okuva ku mulimu. Naye gwe kyakuwadde ng'ekirabo, mwana wattu tokiraba. Akamotoka ogamba akamotoka kakuswaza ku mikolo, osooka kwewola na mmotoka ndala Mukama Katonda gye yakuwa ekuswaza. Olina akamotoka naye ogamba kakuswaza. Waliwo oli atambulira ku boda, era gwe mbanna obwo togenda nakati si olinnyawo boda naye nga togendedde ku mmotoka yo nanti bagenda kusekeera. Labira akatambi kaneeno tomanya onootandika okufuna value ya life. Wano ku SMX Media olunaku olwaleero nzize kwogera ndowooza ku bigambo bi-inspiring bimotivating. Alina kyategeddemu at least ayinza otegeera, gwe ate ategeera kijja kubeera kizibu okuntegeera. Waliwo omuyimbi ayimba ebigambo ebyo, bw'obanga totegeera kijja beera kizibu okuntegeera. Kati nange bw'obanga totegeera bulungi kiba kizibu kutegeera bigambo bye njogedde, naye nsaba Mukama Katonda at least ebigambo ebyo bikuba ekyokuyiga ostepping out omwaka guno 2025 at least okusingira ddala. Nze njagala nnyo omuntu appreciating ekyo ky'alina, valuing ekyo ky'alina
before nga tanna complaininga oba kusaba kiddako. Obeera oyambadde sapatu omwaka mulamba, sooka osime Mukama Katonda nti ezo sapatu yazikuwa n'ozitunga then osooka omusabe engatto. Naye tocomplaininga muze nyambala busapatu nze nyambala. Waliwo atayambala sapatu ng'atambuza bigere before nga tonna complaininga nti mulidde akawunga from January to December, waliwo atalya kawunga nga leero kale waakafuna wajja yitawo ennaku endala 2 nga tannafuna kawunga. So sooka osime Mukama Katonda nti gwasobodde okuwa akawunga koolya then osooka osaba ekiri eri ekiddako. Simanyi oba point yange etegerekeka. Bwebeera ng'etegerekeka ngenda sanyuka nnyo naddala mu comment section, naye obeera nga togitegedde tokomentinga, n'obyo commentinga bireke. Not until when you appreciate ekyo ky'olina lwojjo kiraba mu value okisiime then osabe ne Mukama Katonda ekiddako. Naye nga tonna valuinga ky'olina gamba mbunza akazigo kensuzeemu ka room emu from myaka emeka ndi musajja mukulu nsula mu kazigo. Mazima ga Katonda waliwo akazigo ako atakalina. Abavubuka mukimanyi bulungi nnyo nga muli bavubuka 7 mu karuumu kamu, n'abawala ennaku zino mwepangisiza nga muli abawala 7 mu karuumu kamu. So not until ng'otandise okuappreciatinga gwe ekyo ky'olina okitegeera. So ku appreciating ekyo ky'olina, yes tuli waneno 7 mu karuumu kamu, Mukama Katonda ako kaatuwadde ogenda kajjawo akatali karuumu kamu, oyagala kubba oyagala kwetunda nedda. W'onoomala osiima mu mutima gwo ne gubeera mutebenkevu nti ekyo ky'olina kye kikyo, then Mukama Katonda osobola osooka awo n'obusinzira awo omusabe, naye tomanya ayinza okuwa. Naye gwe nga tonnasiima kasaati kamu k'oyambala buli lunaku oti ogenda mu mikwano gye bajja kweyimba kasaati kalinga nga ddiba lya mbuzi tokyusa. Bwe wamma kasiima akasaati ako okeesiimiremu okavaluwinge then osabe Mukama Katonda. Naye w'onootandika okwegira nze nno ate akasaati nkyusa nze nno waliwo abazitta obwereere okitegeera nga tonnaba kwevuma bulamu bwa nsi eno. Sooka otunuulira, actually eddiini y'Obuyisiraamu yakikola in a good way. Sooka otunuulira akuliko, that's when you will appreciate life. Bw'otunuulira akusingako toli appreciatinga life ojja bbeera mu kukkuluma. Naye ate ffe bumotoka tuvuga bwa layisi, ffe abalinnya booda bo basula mu bikomera kyokka nga naawe opangisa ruumu zo 2. Kati lwaki okomplaininga kubasula mu bikomera ng'opangisa ruumu 2? Gwe omuntu apangisa ruumu 2 onatunuulira ono apangisa ruumu 1. Gwapangisa ruumu 1 onotunuulira oli asula owa maama we. Gwasula owa maama we sooka otunuulireko ate oli asula ku street. Oyo asula ku street atunuulira ate omulalu. Buli omu onatunuulira kuli wansi. Buli wotunuulira SMX ye YouTube channel ye n'abasubscribers ye baba bagenda 20,000 eyange erina aba 10, tojja ku appreciate nga sooka appreciating abo 10 wabagula wabayita wabasasula obamanyi tobamanyi. Nze banene abantu 19,000 nange sibamanyi. Mukama Katonda yabampa. Sooka appreciating ekitono ky'olina before nga tonnasaba kinene kisingako. Bannange saagala kubeera nga mbamalira budde kubanga siri motivational speaker, naye ate isi guno omwaka ngenda making sure nti nkyogeredde ebbanga YouTube channel yaffe eri ya SMX Extra yakatandika giteekako content inspiring motivating abantu n'okuyambako abantu abali mu bwetaavu. Neyanza nnyo neyanzeega okumpuliriza naye kansabe nti neera at least ofunyemu ekyokuyiga naddala mwaka akatambi ne mu bigambo bye njogedde. Kansawo subscribing gwange mulundi gw'ogusoose onigenda ku notification bell tojja kubeera mu missing updates naddala nga zino.